Kyagulanyi bwe yajja president Kyagulanyi bwe yajja ofuuka member wa parliament yatukako okuzaayo miliyoni 29 Kadagazi yali atuwadde ne mutazizaayo ne ngamba twazizaayo ne ngamba Kasibante ali mukwano gwange ya leading a role naga muzeyo sente omanyi bobeera mu parliament buli kasente konfuna kakuyamba nyero obokagala nnyo ne bwe ruba 10 kati bwakale bwatugamba tuzeeyo sente nagamba wekitiibwa Honorable Kasibante atadda kuba yalwawo kwata tiketi ya Nuupu ne mugamba nti ono president agenda okujja biseera yali Honorable Kyagulanyi wanjawule muko nga ntandise okumulaba kakati najja bwe yagira mu biseera ebyo okola ekibiina kya National Unity Platform yasanga bannabyafuzi abasinga bavunze ku ground ne mu bibiina byabwe era bangi ne bafuumuuka mu bibiina byabwe gye baali bamaze okuvunza ne bajja ne bamwegattako nze nayimirirawo ne mugamba nti president ngenda kunoonyeza akalulu nga president wange Kyagulanyi naye ngenda kusigalirayo mu DP banengere bagamba osigala otya mu DP ne mugamba nti nze nina kyensensinze nti okuwagira omuntu osobola okubeera mu kibiina kyo kasita obeera n'ennono kati bano bannaffe abamu nga bamaze okuvunza DP ne bafuumuuka ne bamwegattako bamwegattako basangawo principles kuba buli kibiina kirina principles zaakyo no John Kenny Lukyamuzono golaba alina principle ye z'ekibiina kya CP kati ono yabayita n'atukuŋŋaanya kubanga ffenna twamulabanga Yoswa atujja Misiri naddala ffe abaali mu DP block mwabuukira eggaali nje nasigalayo ne mugamba nja kuwagira kuba nkulaba olina omulamwa Kyagulanyi bannaffe abamu bamwegattako si lwa mulamwa gwa nkyukakyuka abamu bamwegattako kubanga mu bibiina bye baali bamaze okuvundirayo n'ebibiina byabwe era ne bamwegira nenda mwetegerezanga nnyo ng'entambula n'enkola ya Kyagulanyi si ya bulijjo. He was that of a clear leader. Kuno kutambula nga azimba asija kuzimba ebyo biveeko focus ye focus ye goroza Putin atambula azimba atakalacha ye Museveni olaba azimba tazimba mwanti oba Kagame kati fe twamulengerawo ne tugamba nti tubadde ngendo nga tukaba nga tuna abasajja n'abazanya na politics wa Nakwale naye Museveni nga benyumirizamu nnyo banga bwelitire wajja kubeerawo bibiina by'opposition ne tugamba ba John Kenny Lukyamuzina bana abakulembeze abalala nti ekisinga obukulu mu budde buno kwegatta tumanyi bannaffe abamu abazanya politics wa Nakwale naye balina okwegatta ku Kyagulanyi abamu yabasembeza nga abamanyi emize gyabwe nabagamba nti mujje after all tewaliwo malayika wano era tebakulimba kabe John Kenny Lukyamuzi asiga ku byobufuzi okubitegeera nti eno mu byobufuzi waliwo malayika togenda sanga enjo Lutamaguzi omuwebwa watiro ali atuukiridde ne tumanya era bwe yatukuŋŋanya twamanya nti wali abavudde mu bibiina byabwe byenjawulo naye nga balina enzanya yaabwe ya politikisi waabwe n'abasembeza baze n'omuvuyo gwabwe oba muvuyo oba success kuba byonna bibeerawo teri munnabyafuzi atakwongerako n'okutoolako lwakuba nti bwe bijjira mu kiseera ekizibu abantu abasinga balaba kutoolako kwoba okoze kati bwe yajja waliwo bannaffe abajja nga abaagala kumwefuulirako nti bakitalo kuba baludde mu politics abajja bazimba nga mutera kuyita abavuka mwita okuvimba nga bazimba politically tubagamba nti gye muzze ono nga abategeera kubanga abategedekabangayabadde obutabeera osanga ng'omusajja nga abadde mu music tolomuyitanga omusiru tutategeera Lutamaguzi kyakola mu byabufuzi gwe bano abatutadde ku social media bonna olowooza babeera mu parliament bala basoma ebimu ne bafuna information kati wano n'atusembeza nze nasigalirayo mu DP naye nga n'atusembeza nga kakati waliwo abamu abaali batafunanga ku bukulembeze mu bibiina gye babadde nga kati ono Mpuuga gwe mpulira mwogerako mwami Mpuuga ate alina bukulembeze eki yali MP mu parliament Honorable Commissioner Mpuuga kati nkugamba commissioner kipya kiri kikade nkugamba muri mu parliament yali commissioner teyali
kati nze nsebo nze ndi mu parliament ati bwana atali kubipya ona ali kubipya ona yo che yali kino gambe ekipya nkyasi kusimira wali mu parliament ye ngomba we twali mu parliament ye 10 nze ndi nali shadow minister w'ebyettaka era nebaza nnyo owekitiibwa Kiza Besigye ne government yabwe ne ba John Kennedy Kyamuze batula mu coalition yo ne batandika otuwa obufo ebya opposition mu parliament. Mpuuga tiyalina kifo kyonna, yali ordinary member. Sikyotegeeza mu ati nkulaga kati we twajja mu 11th parliament cha His Excellency Kyagulanyi namulonda namufuula vice chairperson wa NUP namulonda namuwa obwaloopo kifo ky'obwaloopo kyenkana n'ekyobwa prime minister budget ebanene ebitiibwa oba nabyo na buli kimu kakati bwamulonda ku kifo ekyo n'asavinga ebbanga nga bw'omanyi nti buli kibiina kiba n'ennono zaakyo bw'asavinga ebbanga ery'emyaka 2 ekitundu ne bamukyusa ne bamuteeka ku kifo kya commissioner kati bw'abanga Kyagulanyi yakujja mu DP nga tewalinayo kifo kyonna nojja mu NUP nakufuula vice chairperson wa region nakuwa kifo kya LOP nakujja mu kya LOP nakufuula commissioner si kifo kitone kya parliament aba akwagala si bwe kiri yes era tusobola kuvaayo eri n'omugamba mbu family party kubanga nawe bwe wali ofuuka ebifo ebyo tewali wa family ye kakati ffe Lutaguzi nze nasigalayo mu DP kuba mu DP ebadde emizanyo gya nakwale mingi era olwaleero kizibu nnyo okusanga opposition asobola okwogera ku Mao okujjako Lutaguzi kubanga Mao ali ku front line agamba nzigiraayo bomu okuggirayo bazoka azigirayo bazoka era kati Mao aliza buno obulaka bw'Abajapani obw'Abajapani ng'aliza wali nagamba olwekyo Kyagulanyi yatulonda president nga bwe tufaanana bwe twava mu bibiina byaffe buli omu yajja ne characters ng'akumanyi bulungi nnyo ne bw'oyita eno emiryango gagunde wemenyera bwere eyita eno era kye nabagamba nti bwe walaba omusajja oyo ng'agenze mu lutalo lwa Ukraine abamu temumanyi ti Kyagulanyi agenda mu lutalo lwa Ukraine yali ageze kola ki kyekyo kubuuza ne tumulaba ng'aliva ku front line okimanyi John Kennedy Kyamuze ne tugamba omusajja ono si wa bulijjo era endiringa Museveni gyadiringa ne Kyagulanyi si gyadiringa ne bannabyafuzi bano abalala bannakwale. Dr. Besigye yagamba nti President Museveni bwe yalengera mu Kyagulanyi ngazze yava mu kukola kampeni ya do yekolera patezi anti kati nange kyenziraba ze patezi ezikwasa abaana ba NUP makomera sijo ita pate okutwala abaana ba NUP n'otandika okuwamba kyogamba eri gye baali bamutidde alwa yali pate ngamba Kyagulanyi tibalese sibayiguleda mbuga yagala okutomera emmotoka ya Museveni mbulavayo omuvubuka wa NUP n'akuba ogwinjemo ka Museveni olwekyo sebo nga maliriza nze waffe jjajja wange yansomesa jjajja wange Onesimo Ssaalongo Kibuuka nti omuntu ne bwakuya ku lugendo lwa mayiro 10 omuntu ne bwakuyambangako kwota mayiro n'alekerawo okuyamba omwebazanga kubanga abadde part of your journey kati kino kyensaba bannabyabufuzi muve mu mawulire ebiseera bino bye tulimu abantu balina ennaku nnyingi John Kennedy Kyamuze netegereza kubanga goli senior politician bana abantu abamu abajja mu politics mu bagambe Kyagulanyi wanjawulo muko agenda okuyisa statement ye teva ku busungu nga fe Lutaguzi kusobola tulumba n'ogula ovuuka ku social media mbu kufuula oli wa kitalo I can bear that ngawe nakusomera wafuka kujajjata Kyagulanyi sikumujajjata these are realities ate gwe mbuulira obadde oyagala kati mu budde buno ne bwe bagamba abo bannabyafuzi abamuvuma nti muddeyo mu bibiina byabwe bakyajaayo bw'oba bagambe mukole ebibiina bye basobola obikola kubanga kakati ffe tukimanyi nti bw'obeera nga omunna alina kyakutte nga mulaba mwenna mwagala kukulembera mwetaaga nkyukakyuka kuba bannansi kye batutunuulidde mu si ntalo zino za bufoofofo bannansi batunuulidde bigger picture nti Kyagulanyi ng'akuŋŋaanyiza banne ababadde bavundira eno mu bibiina byabwe ebya politics wannakwale ng'abakwatidde direction naffe tulina okumuyambako mu mbeera yonna wabeerawo ebifo byatujjemu nze olwaleero ow'ekitiibwa Kyagulanyi ne bwanzijja mu kifo kyange kyendimu bayamba era nsigala muwagira ne mugamba buno bufo butono nnyo fokasi yaffe yakulaba nga tukwatira wamu eggwanga lyaffe nze sisobola kuvumira ba John Kennedy Kyamuze commotion gye baakoze kubanga bwe mukola
faction zejo buli faction ebeerako ne bekkiririza ne twegatta omulundi gumu ne tumanya nti twegasse ebibinja ebyenjawulo nga tuyambako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nze ndowooza tuba tusobola okununula eggwanga lyaffe. Sebo mukama wange nga ngenda kampa esimu yange muwaisi awesimu ye eggwanga ngenda sebo mukama wange nga ngenda saze kunyumya minda sebo mukama wange nga ngenda okubawa esimu mbasaba bannaffe abasinga mwino oyagala kutabuka akawe yesimu tuve wano agenda magenda anti ngenda sebo omukulu mbadde nkugamba ngenda ngaba esimu yange mulize ka quote kano ke natandise nako omusajja yakugamba if you accept the call to leadership then you must be willing to be misunderstood, criticized, opposed, accused and even rejected. Esimu yange ngenda abantu baffe sigenda kubaawo bennakasike weekend ngenda ku mirimu gya parliament weekend etandika yonna. Esimu yange baba kugoba ku kibanja yeno gyonkubira. Esimu yange eri 0757 69 47